ate mulowooza Dr. Jose Chameleone tebamuyisizaamu eggaali ng'ani agimuyisaamu full figure munange avuddeyo n'abeera ng'alangira Dr. Jose Chameleone n'abeera ng'ate munange amulangira enkwe embwa alina omutima omubi mbu tayagalira ddala Eddie Kenzo mbu nebyo bye yayogedde mbu simala tebamwaniriza aba federation mbu yabadde akuba Eddie Kenzo akubanga amuwalana mbu Jose Chameleone awalana Eddie Kenzo olwo nga nvudde wa Juliet zawedde eri waggulu nyanteekateeka zonna nzimanyi Kenzo n'avuga najja Kenzo bajja mu ddwaliro baamutunuulira ng'omuntu atali wankizo gye bali Kenzo yaleta $5,000,000 yaziwana Kalumba nze nakugamba namugamba n'atuma Kalumba namugamba twala $5 million ate ne federation neleta sente ekisookera ddala Chameleone mulina buzibu ti Kenzo abakwasa obujja Kenzo lwaki abakwasa obujja Kenzo batuuka mu maaso ga president yasaba ekyo emirundi gy'omiitinze President Museveni ogimanyi n'obungi bwagyo in fact onto wafunangawo muyimbi yenna yagala Mama Janet Museveni gw'oyagala Mama Janet Museveni okuva ku limba lwa Beikali ng'oli muyimbi we era ng'omumiitinga n'omulaba tewamusaba kyewayagala wamusaba kutwala family mu America Muzeyi n'agamba Chameleone oyagala kinanga njagala twala family yange mu America nakugula nyumba ne bakubuza sente meka n'omugaka ngene nebuze ku mukyala wange wafuna omukisa ogenda ogwebuza ku Daniel ate n'oddayo wa Muzeyi ne bakukwatira sente ekyo kyewasaba Kenzo asaba kukola na Muzeyi simanyi lwaki Kenzo mumwinako obujja Kenzo asaba kukola na Muzeyi nakuweereza ggwanga so njagadde nkijjewo kuba aba tebajja kubyogera Kenzo mumufunako obukyayi olw'emikisa gy'afuna naye ebikyayi kyali akikoleredde ate akisaba ye yasabawo n'akyuzinga minisita agamba nze ngenda wasa muwala wa wano abala mwatulekawo mwawasa bawala babaawa basajjamu mwatujogana nnyo temwatuwasa mwatulekawo wano abavubuka betulina wano ab'amaanyi era temwatuwasa Bebekulu yagenda mu Busoga which is okay Lagadi oba yagenda wa Fort oba which is good kyayagala Chameleone yagenda oba ludda wa tetumanyi nakumanya balo yagala bazungu ne Kenzo ageze naita ani so buli muntu aba nekyayagala ne Kenzo yagala ekyo federation yajja mu ddwaliro nayita ne sente njagobera budandikiri ogibuulire ekyokubiri abatesitesi bo Biggie Kenzo president teyeetwala Bana katamanyi kigambo kibata president kabere omwana wa Nyanza ali ku university tosobola musanga oba Senkubugata sakwereeta kubanga president era Senkubugata tamana ne tubawa Jenosala muyita president amanyi kyazitowa Tamale Mirundi Junior mulabe edduka atankula entalo ku TikTok ye ya live amunanga ate nabeeranga azeebalama olutalo nno luno munnange basabudde abaho aba alien skin bakambwe muko ennaku zino bavuddeyo ne babeera nga ate basabula abaho naye ekinyumidde nga Junior ye yeekwese kyokka bali ku live ye yeekwese katukwate akatambi kano Wesonyiwe alien skin gwa buli kyolaba ekigwa ku alien skin novayo n'ofuntu obutama yena kalinga akatayina mannyo mu kamwa oyasaamirira ki gwe bakubuuza nti alien yakukola ki ovayo n'owansonga ki ensonga ki gy'owa alien skin gw'oli muguzi wa zimalaya alien skin yagulako ku malaya yo oli muguzi wa malaya wali olabyeko nga alien skin nti ogamba nti munnange alien skin yandiira malaya yange ekyo kimanyikiddwa nti babaho Fulanko oli muguzi wa zimalaya wano bagenda kukwata bamalaya nga babula kusalako olwo olusolo olwo olwakuwetamu genda okole essajjale ya busolo bw'oba oyagala nga tiimu fango ni kusondera oba alien skin kusondera alien skin ajja zikwata ajja zikuwa naye va mu kwasaamirira media alien skin ogenda n'omulumba media ekiva mu media oba ojja kukiraba ogenda kutulaba kimafi ogenda kutuwulya we tukyuma ennyuma omanyi munnange omutimbagano tegwerabira katusooke tubeere nga tukuwaako oba nga tugendako mu a few moments later wakati wa penge kwossa ne Mama Fina Hey. Why? Mommy, why you talk too much? Mommy, don't cry. Mommy, don't cry. Mommy,
Mommy don't cry. Mommy don't cry. Mommy don't cry. Mommy don't cry. Okay, don't cry, mommy. A few moments later. Naye olimbwa ojja kufa olimbwa Museveni mukwano gwo gwo tamanyi nakuwandika linnya lye munze sonyi mama Fiina ntumiddwa n'erinnya mu tata Fiina nze zizo zaali yimbwa abana bange tomanyi we bafaanana kumannyoko tamumanyiraga ogenda kunsiba ogenda kunsangawo mumazinga naye wali nnyonyi wakuba emimiro ogenda kunsangawo obulamu bwo nga wasanga nesule ne vidiyo eraga okuteka 6 packs zange ozakulalula n'otabuka gwagala kummira kunsenya n'eŋŋaana isi banakwata omusiro n'agunyiganyiga bw'ati naye ngera ogabawo obugabi bwotyo olinga amatako todaka muze nno okummanyira naye nga mazima ddala full figure akwessa n'ameeri ya Nambala baabaki kyekyabaawula nsonga kyeyabatabula bano nga baali ba mikwano katukuwa akatambi kano yajjirudde embulamu eno so moment madamu Bigalubindi bikoze ki Ebigalubindi byange bikoze ki omwami bwasimbira osoka zijjako mumpiye muntu aweweera engalo naye Dalumati nkwekengera mikono gyabamu nga tubabuuza nkambabuuze mbuuza ku Amelia Nambala tonyongera walumba ezzaaya tukola bwati emikwano tebagiro omusajja kazibe kapo yabadde ayogera n'agamba ekintu kye bayita omukwano yannyonnyodde kye bayita omukwano okimanyi tutulina abantu bangi naye nga si mikwano gyaffe naye nga gamba full figure mukwano gwange anjagala kumukuliza peegi ampita kumulangira bulango anoonyako kimu akwatira akantu bwekatirakwagala agantu njakukiriza nti oli Muganda amwe Muganda by tribe omukombozi no atozowa mukiga okwata feelings zange Omuganda bikako no excuse me okwata feelings zange Omuganda bikako I never pretend it's me. Then you are not one of us. I can't fake my life. I can't fake what I feel. Omuganda kusanga nga Abaganda mwali wange that's why babaita abenkwe nze sis faking eyo bagita diplomacy nze mukwano gwange atalirwedde kunfiirwa batwite enkwe naye tebategeera nange ndirwedde okumufiirwa you got me face me why I'm facing you njagala kunakola omuzungu wa Salo Tumatumbwe gwe nkwagaza kikaddugala kati naye kangene ku kamera mutu it's okay you go your camera you just forcing me oyagala kumforcinga njogera kyo oyagala okuwulira abantu bangi nawe mbeera wano nnyinza okuba nkola nawe wano nga you're not my friend boy wamu kkiriza tubeere nga tubuuzaako ku bantu bano owamanga naye woleka obubaka bwawo mu comment section tujja kubeera nga tukubuuzaako mu ngeri ey'enjawulo naye kyolina esooka okukola sooka vidiyo eno beere ng'ogimpeera like nga tonna subscribinga ku YouTube channel yaffe ne ya Newspack channel ate onyige n'akade ka notification n'okuleka obubaka bwawo mu comment section ku mawulire ge tuli mukuba nti nate tukuwaako tubuuzaako ku Nakitanda Swabra Nsamba Kevin Chase tulina Sarah Amina Fauzia Ritham netubeera ne Natasha Kamukune Namusoke Mariam Dagire tulina Musa Kasule Roni Sentalo Gambo cha Idi Mubaraka Sara Namukasa Riti tukutumiddeko Janat naye tukutumiddeko ne Jawan nawe tukutumiddeko katubeere ng'ate tweyongerayo poliisi bagitabukidde nti munnange yeesuuliddeyo gwanagamba mukuba nti naate bataasa Alien Skin mbu Alien Skin azze alumbibwa oba akubibwa emirundi egiwera naye ate munnange poliisi neetabaako kyekola ku bantu bano munnange abamutuusaako obulabe katubeere nga tubikuwa nga kyendaba Alien muyimbi wa ggwanga w'amaanyi essaawa zino alina kyagatta ku Uganda ebivulu emisolo gye babigisolooza n'emisolo gyawa senga poliisi yagenzedde okukwata abantu abo abakoze ekintu ekyo yabadde agenze yimbira BNRM bo bakozeewo ki nga bali mu gavumenti tetulinda kiri kimu kubanga Alien bagamba ye mukozi w'effujjo mu nsi eno so bagamba talina kye yali akoze bo bahandolinga batya kubanga omuntu naave nakuba Alien emmotoka ye n'agikuba amayinja balinda amale kufa ndoza balinda amale kufa balyoke bategeere nti nno omwana yali muntu mulamu kati poliisi mubadde nga mutugamba Alien wafujjo ab'ebyokulya mugamba Alien wafujjo bala mukagalukale simaibakakale watugamba Alien mubi abe bamukuba setup abe gundi ono ani ono abe tumanyi balamu naye opposition abe musinguzi yani ono Abitex otegedde
Ibitex mwatugamba Alien wafujjo efujjo likolebwa kwa Alien lwaki temutulaga nti Alien si wafujjo bamukolako effujjo kubanga kati singa yabadde wafujjo Alien nga bamugamba singa yagenze dokume abagwagwabo ukitegedde ne bamuyikidde ekyalo Kiramba nga bamukuba mob justice ng'eyabbye bwe yakoze eki sabo polisi ne security ya Uganda tubeetaaga mulwane ku kintu ekyo kujjako nga mukiri mabega bakiri mabega naye ense balamulere balaba era omuntu yenna kobe wasoma kobe wakitibwa ne weekika mu nkyukakyuka yaabwe bajja kuyisaamu eggaali ogimanyi Uganda boba oyagala okumanya nti abantu banyiivu genda weekike mu nkyukakyuka ko baani bakuyisaamu eggaali ogitegeera olwekiika mu nkyukakyuka oba weekiisekiise mu bulamu bw'abantu abantu babadde mu busibe almost 40 years omusajja atandise n'okukola obwakabaka wano abatuyambako tujja mu busibe batukulembedde Musa waffe akutta omuggo atukulembedde ate gwe ng'oveeri ng'otujjukiza eby'emisiri gye tukaabira amaziga abasajja gye bakoze nga ddiiru ne Museveni ekiro ate mulowooza King Saha naye tavuddeeyo avuddeyo n'abeera ng'ate asekerera Alien Skin era munnange n'atamusaasirako ndowooza ye awagira ekikolwa ekyokuba nti noono baamutimpudde sayidi zeeyo ebusoga katukuwa akatambike Bwetambudde obadde mulabi mulungi wole kwekumira ku News Spark channel soko subscribe ku YouTube channel ya Feno eri gwata ne bakuba nti no kikola abatugoberera buli lunaku mukwano twagala okubeera nga tubabuuzaako mu ngeri y'enjawulo era nga tusiima mwebale kuwaayo obudde kale katubere nga ate tuddayo tunoonya amalala wonna ofuna notification ng'ojja olaba tuba tulina ate amapya ge tuba tukuleetedde beera bulungi weeraba